Kino nkibagamba Besigye n'amala afiira mu kkomera Luzira. Kiyinza obutabika today, but I can tell you temuleyambula kintu kino. Kubanga according to credible intelligence abali mutenzi bakugamba nti yes yalina olukolo. Besigye yalina lukweki ono bamwita Frank Gashumba ayogera ekituufu ddala sooka ove ku video bulijjo bagamba emisango gye bamusiba ono ayatudde amazima ono wa NRM musabo liking era wuliriza wano. Yalina olukolo okuba ennyonyi zigwe bwe bagamba mbo bwe kigambibwa katwashuminga nti kituufu oba kikyamu kubanga tewali buki bujulizi situbulina bwe bagamba okitegeera naye ateebwe ajjanjabwe bwe muba mumutya nnyo mumuteekeko surveillance ekyakoze eki ekyasinze. Yes, the mere fact nti mwasobola mujja Kenya temusobola kuŋŋamba nti abalema okumanijingira wa Kampala wano. Wane waddako wakulu nnyo wabula nkujjukiza Hajati Mastoula musomi wadduwa mukubireko otogera kubanga ogiso omukyalo oyo ajja kusomereddwa enteekateeka zonna zitambule ddala bulungi. Kati Besigye ekituufu kiki ekiri mu kubanga kimusibya era wano Gashumba wa NRM mujjukira wabula alabudde bakama be singa omukulu naafa sooka oliremu katini njagala mpeka mayinti abantu babbye eggwanga lino kungu abantu babbye eggwanga lino abantu babbye eggwanga lino ate abasinze okubba eggwanga lino si bannabyabufuzi bakozi ba gavumenti principal accountants under secretaries permanent secretaries kungu ensi yaffe ffenna Uganda mu abali mu NRM abali mu police abali in the military. This country can accommodate all of us no matter the differences. Yes, Uganda is too huge. It can accommodate police officers, army officers, prisons officers, abasubuzi, politicians, fena tujibeeramu. You get it? Unfortunately, abamumuloza ati ensi yammwe. Abatondo balowooza yaabwe. Ulira, ensi bw'etabuka Bishop yeegaana emidaali nsibanko Bishop. Bishop na yeegaana amagandula. Ensi bw'etabuka Jeno yeegaana emidaali. Tinyenfuza teyeegaanako, tisibeerangako mu magye nagavaamu dda. Ensi bw'etabuka temugita gya kusaaga. And what I see in this country, I can authoritatively predict we are heading to Somalia. God forbid we shouldn't go there. We shouldn't. What I see, obukambo buli mu bantu. Why don't we sit situtula mu kizimbe kimu buli omu yasobya munne ne to building a Uganda that serves our children and grandchildren? Who will lead that? There are many eminent leaders that can lead that. A Uganda that serves me, serves my children and my grandchildren. Si Uganda nekoma enkya. Mwerabira mangu. Mumanyi nti 1971, 1972 Idi Amin honeymoon ye yagenda Somalia. Somalia Al-Shabaab emundu gyesi bevuga. Amin gye yagenda. It was the most peaceful country on planet Earth. Things went south after. Bana basikalo balaba ababulijjo bano. Abo boyogera nabo oyinza okutya. Aba prisons, aba police. Waluka group kana akababbi. Bani abadde babbi billion, zino billion enkaaga. Bayula abakungu ba bashi ministry. Kwaliko mu police junior. Kwaliko wa police wa UPDF junior. Bonna siki banene mu ministry. Kungu tuna maaso muno. Olunaku lwa leero okugoberera bino twasazeewo tusinkane abakulembeze ab'enjawulo tusale entoto engeri gye tugenda okudiringana embeera kubanga era bwe tuze tubategeeza nti tetagetinga Dr. Besigye yekka n'obulumbaganyisibwa Dr. Besigye yekka wabula bonna balwanisi b'eddembe bonna aba opponent bwa Museveni. Kino tekiri ku muntu omu bwe bamala Dr. Besigye banona gwe oba nze. So kitukakatako ffenna okulwanyisa obumenyi bw'amateeka buno, okulwanyisa okutulugunyizibwa buno ffenna tusobole okubeera free, okubeera safe. Buli omu akole kyasobola mu busobozi bwe okulaba nga tusaawo pressure mu ngeri yonna basomole bannaffe bano tukomye n'obumenyi bw'amateeka buno. Thank you very much. Ekkomera mu kkomera lyalimu. Besigye Luzira mu apa prison bamusibira ate mu kkomera eddala. Owulira kati ekyokubiri banne ate Besigye yakugamba nti ye mukimanyi nti kooti masho yatandika na Besigye 25 mukimanyi ekintu kooti yatandikwa 25 yatandika na Besigye kooti masho eyo era yagigaddewo
kwa Besigye yagamba sijja kukozesebwa mu kooti maaso era yejigaddewo. Ekiyunguza Dr. Kizza Besigye amaziga si kkomera lye Luzira upper prison naye ate kkomera eriri mu kkomera e Luzira. Komera ki eryo? Dr. Besigye ya confiningibwa mu kasenge akake bw'omu talaba muntu yenna 24 hours n'olwesande takkirizibwa genda kusabako. Nawe tuli wano mu studio ng'olimu wekka. Bakugamba baali basibiddwako teri kintu ki breaking down musibe nga confinement ezo ne Kayihura bakimukolema kindi mbwate ekibi bayinza okuteera mu leediyo ng'eyimba oluyimba lumu n'owuliriza oluyimba lumu okumala wiiki kyekyo kyekyamazeemu Dr. Besigye amaanyi. Si Luzira aze komera kubanga ekkomera ye Luzira mubeeramu n'abasibe abalala ne munyumya kati ye bamuconfininga mu kasenge akake Yekka bw'ati. yekka. Ekyokubiri Besigye omujjukire bamukwata 2012 Kampala bwe yakwata omuliro takiraba. Baalwanirira. Yes. Ne banne bwe bali mu kulwanirira. Banne baamuvaako dda era n'oyo gwe yalabise naye mu kaguli bwamulabye Dr. Besigye kungu ndowooza bwe tudda mu Bulango nyina ekiga kyenja okugamba kikugayidingenga mu mawulire g'okola kungu nze bye mulaba si bye ndaba unfortunately. Because mu Kadukulu yaliyo ne mu Kaaku. Njagala otunuulire Dr. Kizza Besigye ng'ayingira Akadukulu ako otunuulire body language gye yawa mu Kaaku ku accused we. Njala mujjukire guno musango gwa Dr. Kizza Besigye gwe yabiseeko ne mu Kaaku si gwe guli ogwamugise Kenya guno mulala. Tunuulira body language ya Dr. Kizza Besigye ne mu Kaaku. Kwege singa waddewo n'opportunity tiyali mutunudde nako nga kiri kimu mwabetraying eggwanga lye. Abantu bonna be abali ne Dr. Kizza Besigye bonna bamutunda. Amulyamu olukwe. Naye nze Dr. namugamba 2016 yennyini yatugamba nti akalulu kokka tekakyayinza kujja mu 71. 2017 2018 officially ne mugamba nti nze mpanise nzizeemu business kati. Bitadde by'okuza. Ate alina ekigambo kye yaŋŋamba nti nze yaŋŋamba Gashuma nze sina muntu gwe nnyiigira nti agenze kubanga gwe weereeta. Ate kyagwe nkwagadde nnyo kubanga ombuulidde waliwo abasiiba wano nga beefuula bali mu struggle naffe naye nga bakolera state. Abali mu birala. Kati nze laavu gye nnyina ku Dr. Besigye siiza agenda Luzira mulaba. Yaye. Kakati gwe muto wange oyo omujega bw'aba agamba nti awonya abalwadde kyaki yeriranye mokyale y'emulago. Kyaki yoyo omujega eriranye mokyale y'emulago bw'aba agamba nti awonya abalwadde lwaki akkiriza abantu ne bafiira emulago ne bafiira emulago. You can't tell me nti owonya abalwadde naye nga woofiisi ekuliraanye etunda coffins. Ontegera ndowooza. Lwaki abantu bafa ng'obaliraanye? These are fake masters. Fake master kabaliga yennyini awedde emirimu. Yes. Ka anzite. Emugamba anzite. Balina amaanyi.